Yotya mama. Nge muri muchaba people, muri muchaba darlings. Obulamu buli butya? Oh, life is good, life is amazing. Okay. So far alabada tukwatiddeko buli kimu kitambula bulungi nnyo. Siyoya, sitoma, obulamu bwebaza, buli kimu kyantuusiza. Walogera luddawo era kati wakajjawo okuba nti gwe buli kirungi kijja gy'oli. Ekyokuloga. Kikulu nnyo. Ekyo kikulu nnyo naye baaba. Tusaba nnyo. N'ekirala twetegeka. Omuzungu agamba nti ebirungi bisanga oyo akoze eki? Yeetegese. I think even in the Bible there is a quote that says nti Katonda awo oyo ayeetegese. Okitegera kyobula abagagga omugagga yeeyongerako every single day because he has the resources to use to make himself richer. Okitegera so naawe mu butono bwo mu klasi yo mu level yo osobola okubeera nga olina kokola mpola ogenda olabanga ebintu byeyongera ebintu bijja. It's all about manifestation. I don't know if wagenda no manifestation. Yes. Chokkiririza. Yeah. Togere ku Zato experience yaliwo recently wali ku bagita batya? Lazio. Yali etya? The DJ Zato experience, I couldn't believe and imagine people came in large numbers. Nali sichikiriza. Nasoka netulula makona. This was organized like in 1 week. In 1 week, nensindika out invites and I did not actually like kulanga TV radio netulanga netupushinga no. I just used my phone and broadcast messages zange nenkwata abantu nembatekamu nembasindikira messages. Abo bemulaba bemwajja. They were all invited guests from my broadcast, from my phone. So I couldn't believe it. Nebaza mwena bananga abajja nebaza natukawo nga mpulira njagala kkaaba Lazio masinyangu kujjuza mujibuze ba promote abaji promotingiramu that bar it's not easy to call people to party there but on that day it was full to capacity. So thank you so much. I really appreciate. We're gonna do it again and again and again but please mujje newe mbanaza newe mbasiranze bambi mujje. Olunaku lw'olwaleero lw'abakyala twogera lunaku lwaleero kati lw'enkya olunaku lwaleero lw'abakyala lwaki osazeewo okuba nti ocelebratinga n'abakyala nga bano bonna oba oli awo abantu be bandirowoozeza nti basire Queen e Kampala byonna bya brown byonna ebyonna bya brown bisire Queen mama munanga abakyala bano be bakyala abali mu bulamu abatono kwabo be nayise abali mu bulamu bwange. I work with them, I meet them out. Most of them I actually work with them. Abalala ba sister bange, abalala mikwano jange. So nga wenagamba ngenda mu contact list yange. Nengamba omanyi Zato bakyala ki bosobola okuyita ne mulyamu ku kamere. Ekitega since lunaku lw'abakyala, me I'm always busy. Bro, I am busy, books and busy all the time. So nengamba naye lwaki leero tetukolayo kati kadina bayite bali eryeko ne bakaba kamere nga katono bwe kati nga kawooma kasita tubeera buki kasita tubeera bumu. So I got women from all different sectors of where I met them in my life. Okitegeera nembajjayo nembagamba bannange mujje mulimu ba lawyer, mulimu ba marketeer, mulimu ba dancer, mulimu ba producer, mulimu ba banker, mulimu ba artists. Kwegamba buli mukyala nga wamaanyi mu bulamu bwange namusindikidde invite. Abatazze some of them have engagements, balina ebyokukola, balina shows, they're out of the country. Abasoboddeko okujja be bano and they really honored my invite. I feel so good. Olunaku bwe lututegeeza ki eri nga gwe Zahara Toto olw'abakyala? Olunaku lw'abakyala nze ndutegeera ng'olunaku omukyala w'alina okuyimirira n'agamba today let me celebrate my hustle, let me celebrate myself, let me celebrate my life as a woman. Abakyala tuyita mu bingi nnyo mbakona abakyala tuyita mu bingi n'ozaala n'olabirira omusajja n'olabirira famire ye ne bakugoba n'ovaayo n'oguma ne weegumya. In Uganda we don't have something called therapy where women who are stressed can go ne babayambako obwongo bwabwe buzza. Tuyita mu nnaku nnyingi nnyo omusaala ne weekubakubako enfuufu n'oyimuka n'ogenda n'okikola leero kangende nkikole regardless of my mood, regardless of how I feel, oba kiki ekiremye oba jjo bangobye oba jjo naswadde kanyimuke ngende nkikole ki nkikole ng'omukyala. So oba buba buvumu. Ugandan women tulina obuvumu bungi nnyo. Weefirizengayo olunaku nga luno olw'abakyala. You go and celebrate yourself.
genda wetekemu akasente ko ne wakasondera mwaka ngawe musondeza Christmas ngawe musondeza Easter neza makeup ezolugoye olunaku lw'abakyala nalwo mu lusondereko obuntu ng'obwo oyinza okuba olina gurupu yo y'abakyala nga basatu akabiina akamwako ne mwetwalako out kyanjawulo okusinziira ku mmere eno eya bulijjo gye tulya n'oli enkoko mu nnyumba yo n'oli naye naayo ennyama mu nnyumba ye naye we mwegatta ne mugenda ne mutuulako awantu ewamu ne mulya ku kyennyanja kyanjawulo kiwooma bwanjawulo it tastes different nga gwe akiriridde ewuwe waki ewaka so mwefirizeeyo akadde abakyala celebrate your life celebrate you being a woman. A woman is a brave woman. A woman is a warrior. A woman is a hustler. A woman is a woman king. Come on, guys. Abakyala ngo batukubye nnyo. Olunaku bwe luti nsobi ki gy'ojjukira gy'ogamba nti mbutuufu nagikola nga Zahara Toto ng'omukyala era siriddamu gikola. Zahara nga bukyali. Wangi maama? I wish I never gave birth early. Yeah. Ebintu wabiryanga obudde bukyali? Ani yakutumayo? Sabiryanga obudde bukyali. Now, yeah, I just wish I was guided different, never to give birth early. And it's the same thing I want to tell to all young ladies out there. Temupapa bana ya basajja gyebali. Anakuwasajja akola ki? Gyali. Temupapa kufumbirwa. Temupapa bino mbulavu. Laavu nze kamuzaalire ogenda muzaala ogenda gutuulamu ejja. Akyo yonoona abakyala be towagala. Sikwonoona. Sikwonoona, take your time. Okay. I want the ladies out there to know the truth. Because be mutuyisaamu abasajja nabyo biki bingi bannange mutuyisa mu bingi mentally ombene tubonaabona abakyala basinga bakyayibwa nga bafunye olubuto musajja n'akulekawo naye nga yakufunisiza olubuto omukyala n'asafaringa ne mental status essaawa eyo in that situation ali lubuto takyakola mikwano gyamuddukako because yagyegobako alowooza nedda munange onobba wange banaye kankola amaka gange nsanyusa omusajja. Do you understand? Omusajja si kintu kibi, but take your time. Banange, if you want to settle, if you want to give birth for the right man. You know, abakyala tumanyi omusajja omutuufu yani. Lindako katono, lindako. Abaana ba Kim Kardashian bazaalidde mu myaka gyabwe ana. N'abayuganda bazaale kwana. Naye balidde obulamu. No, I'm telling you, there is a stage you cannot miss in life. If you miss a stage ng'okula ng'omukyala, later on it catches up. Bebobola baba dating obukubuko obuto because she missed a stage where she had to date a young boy ng'alina musajja mukulu abeejjalejja n'abasajja bakulu bakadde kati atuse mwana mwataano alejjalejja na bwana buto. Do you understand? So take it easy, take it slow, give your time growth, give yourself time, you know, experience life as it comes. Don't rush, please. Do not rush. Twogere ku character Zahara Toto. Jetuba tuddako. Character Zahara Toto eyanikati. Eya TV. Yes. Oba eyange ng'omuntu. Zahara Toto gwomanyi. Nze gwe mmanyi wa wali ku TV ku screen. Ojagaza ki yo character? Obalansinga otya okuba nti abantu ne bakuvuma ku social media abanaku osigala ogenda maaso. Obayita banaku. Anyway, so balancing the hatred that comes with the type of job I do, I realized it normally. And every job has its ups and downs. Banka naye alina ebizibu bye eyo mu banka naye nga afuluma mulaba yama koti anyinja naye nga kyavaamu si kyangu. Buli mulimu guyina amakoona gaagwo. So mulimu gwange guyina erikoona lyagwo. You have to face criticism whether you like it or not. Okitegeera lyeri ekkoona. And olaba lwaki sifaayo nnyo, I embraced it. Nengamba kati since lyerina ekkoona, this is what I have to go through. It's okay. Nebanvuma nga nkimanyi kyebanvumye si kyendi kati mumanyi amazima gali nti abatuufu mwe abansemberedde ba media personnels abali wano. Now you know me, you see me. Whoever describes me on social media how they want to describe me, oyo mukadde oyo kakazi kakulu kazaala kakola bitya bwendi. Do you understand? Yeah. Kati ekyo tekina kyekinzijako because I know the real me, I know myself. Sigenda kutuuza wansi bantu bannyonnyola nti bana esiri mukadde banange nze ndi single mother bana nedda sigenda
no. Uliro tyawe bakuvuma ebintu ng'ebyo Toto. It's all right because it has made me who I am right now. The more you abuse me, the stronger I become. Exactly. Do you understand? So tewali muntu kyagenda kunvuma oba bugulu ekati mbuyina era nawe bweru buti kubukola kibutambula mbutambuza bannange nze mbuteeka wabweru. Kati what else are you going to give me to abuse me? Ogenda kunvumisa ati nti kabina nakabagamba ddala nakaba Japan until the time comes nga nina okakola surgery. Yeah. Ntiti. Do you understand? So I think I'm made different. Bambajja mu kiti kyanjawulo. Nti gwe kyonsuulidde nkikwata n'enkikozesa n'enkikolamu ekintu ekikola ki ekintwala ate ku level endala. Buli kyonkanyugira nze nkikwata ne wekiba kibi ne wekiba kirungi n'enkibajjamu olubaawo oluntwala ku level endala. Nga maliriza Toto. Nze nga maliriza nze. Lwaki togende wazali nakuwa ku magezi bagakola ki? Amagezi agati. Agakola sajjale. Amagezi agati. No, ibidaka kyeyogerera oyagala ngende wazali ampe magezi agati. Ag'okudetinga abavubuka abato. Kale ntegedde kyanabbe. Wanje okola akatofaali. Sinnatuusa stage eyo bebikolebwa bakadde. Ebikolebwa ng'omaze ng'okimanyi mu mutima gwo nti now I'm set and ready sawa yakulya bulamu okitegeera. Waba oli muwala muto it kind of affects you. Fe tukyazaala ye alabika yakomuzaala. Olinga agamba nti Zali mukadde. Gy'emyaka gye ate tagenda kyewaka ate tagenda kijjako all these goals. Olowooza alina emyaka ng'emeka? Egimumala. Alina emyaka egimumala naye nga amazima go gegerweko. Ebintu ebya surgery abawala abato bwe babikola ne baddamu ne bazaala they later on face a lot of problems. Era ne bwoba ogenda mu surgical room n'okola n'obabuuza badokita bakubuulira amazima. It has side effects, a lot of side effects. So abawala basinga kye batakola ki kye batategeera balowooza nti yagenze n'alikola naye mukwano tomanyi bulumi buli eyo. Tomanyi masira musaayi gukuyiika every other day bw'okuzaawo omubiri ogwo gubeere intact. Okitegeera obwo bulumi bano basireya tebabufrontinga naye nga amazima gye buli bakusala ne bakuyingiza ekiti ne bakufokota. Now imagine that pain. You research about it. Research. Mwiga okweyagalira mu mibiri gyammwe. Ebyo bintu bikolebwa omuntu ng'akimanyi togenda kuddamu kuzaala. Okitegeera ng'oli ready obulumi obuyitamu omala osireyinga ebibyo nga tewali kyoddamu teri kuzaala period. Naye nze nkyazaala nkyafumbirwa nina abasajja bange bangi kwegamba nkyanyumirwa obulamu mpozi nga mpezezza emyaka gyange 5. Olina abasajja nga bameka? Abaana abange ab'omunda yange 3 and I adopted 2 so I have 5 children. Njagala abaana nga 12 gajja wange omukyala be yazaala. Naye lwaki omukwano gukusumbuwa nnyo? Omukwano gusumbuwa buli omu makono ogugwo teguli mu kamera naye gusumbuwa buli omu wange. I think for Gloria's case, I didn't want to talk about it, but I think her mom made it clear for you guys. Tebavayo ne banetomera. Tebavayo ne balambulula ensonga. So mulimu ebintu ebimu namwe aba media bye mulabira ddala nga I think it's not true. I think it was planned to be that way. So tegere ebintu ebimu kati on the Gloria's side byali planned. Ne mama we ne Gloria bavayo ne babakola ki? Ne babanyonnyola. Babanyonnyola honestly. So I don't want to dwell on that. I don't remember the other question you asked me because I don't. Who is that? I don't give relevance where it's not supposed to be given. Aya. Mina ekibuuzo ekirala. Waliwo abagamba nti That's a valid question. Kenyongerezeeko. Waliwo abagamba nti oli mu space ya watu oli mu kugwira bya nnyonyi, osoma bya nnyonyi. Space yani. Ngenda kibalekera ndabo baba nabisobola.
I'm soon resigning off TV, so ngenda bibalekera ndabo bamunasobola. Yeah. Kati TV So kubibalekera obulebo bubalekera. Mamulinda mugenda lab. Sizali mu aviation. You wait, you're going to see. Ngenda bibalekera. Nengo osoma budde. Kino kintu nsoma every morning. Okay. Morning times are my school days. My school time. Ne bwe mba sigenze ku ssomero, nze baticha bange bampa coursework yenna ne bamuteka ku laptop. So I have books, I can research, I can do everything. Kisoboka. Awakana nti siri captain, munaye kisoboka. Bangi nnyo bawakana nti siri muto nga bwondaba, sinyirira nga bwondaba. Okitegeera so kisoboka. Naye nabo bajje bagezeeko babirabe. Oba basobola. So instead of okuwakana, mukwano nawe genda ogezeeko. Njagala kubuuza lwaki gwe enjala zo tozongerako ng'abaala mu okuva we nazaala abaana bange naddala olubuto lwange olwasooka nenzaala omwana eyasooka omanyi oba okilininga akaana kano kyusa pampa. There is a way a child's body is very soft nga wakamuzaala. Nayina enjala ezo back in the day nga ndi muwala muwala muto nga n'emirimu gyange gyegyo TV, Slay, Zahara Toto, you know what I mean. Naye okuva we nazaala ndaba akaana kano buli wenkalongoosa enjala zikakola ki zikayisa bubi zikasala saddamu okuva n'olwo kukola njala mpaka nakati ne bwe ziba za bigere nabivaako. So nails, having long fingernails no longer serve my purpose in life. So that message to fellow ladies right away. No, they understand. For me as Zahara Toto, having long fingernails no longer serve my purpose in life. Yeah. Zahara Toto, you've been branded that name. Erije twasookera oba omuntu omwe yandegambye nti lyeri akukola obudde buno obudono webrandi nga DJ Zato ne ku ddine n'abantu bayise nga DJ Zato ate bw'oyogedde nti oyagala kusuulawo byampewo oyagala officially kufuuka DJ. I'm an international DJ already. Ndi international DJ bamikwano butereevu nze gwe mulaba wano bambukinga mu nsi ez'enjawulo. I'm very good with posting buli kimu kyenkola. Ndowooza nawe bw'otuula wano tonnalabayo kafaanani ka dina eno social media pages zange. Mulimu ebintu byenkola privately, mulimu ebintu like ebyenkola nga sikukakasa, sikyakakasa nsi. Sikyalina obwo budde to prove a point. Let me post. I'm not in that space anymore. I'm comfortable the way I am. So wagamba nti nze okuva ku bya TV nzire mu bya DJs that ate nga ndi mu bya Nyonyi. Ebya TV ngenda bivaamu nga maze ebyennyonyi. Naye wa DJ it's kitone kyo kigenda kusigalawo. It's a skill. It's better in life abantu you equip yourself with a skill. Omulimu gw'omu bwongo, mubiri gw'omu mukono. Genda weeyigiriza ekyalaani, genda weeyigiriza okukanika, genda weeyigiriza okubeera DJ. Ogwo mulimu tolifa bwavu. Okera n'enkya nga ku kyalo kuliko ka birthday party nga gwe DJ. Simanyi bakacumba ali awulira. Oba okukanika. Omulimu gw'okufumba. Oyinza okubeera ng'ofumba busosaji bwa bugundi busumbuusa obuteeka ku TikTok. Omuntu nakulaba nakugamba munnange nina omukolo gwa ku makya. Nkolerayo obwo obundaazi bw'otera ofumba ku ki? Ku TikTok. Omulimu ogw'omu mukono, mulimu gwa bay. It's an expensive skill that nobody will ever take away from you. So DJing is a skill that I equip myself with. Nga mmaliriza nze